omanyi nabiranga ne mukyala wange oyo nga tanjagala mu ndongo kangamba weesonyiwa endongo naye nga lwakyogerako nsobola okukkiriza omusanyusa kinga ye kanyini endongo tajagala balaba nga kubonaabona kwolimu gamba okubonaabona omanyi embeera mu ndongo nze nemba nga size nategesa yadde nange mbitegeka endongo newa yamutegesa inteekayo okufaayo kungi nnyo okulaba nga nzijayo amakulu g'ekintu kibatwalise ku kyalo batwanonye ssente tenoteekamu omutima munene nnyo olaba ng'ofunamu kati ng'alaba mbonaabona nnyo tayagala bbawe kubonaabona n'angamba endongo giveemu biki bwenzikiriza omusanyusa naye nga kyali tekisoboka ekyo kati bwe najja wano bwe naddayo mu kalyoki ne banoonya ate Salongo nanoonya nga tandaba simu nga zaavaako ng'omanyi ebyebidongo esimu nga yavaako kati ekifo kyange ne bakiteekamu ate omuntu omulala kuddamu okubira Salongo n'agamba gojja tusumbuwa tewali kati mulamwa ate nga ate nzeemu ate omuggalo gwaddako gwasembayo we gwaddiramuko ne ngamba kati naate ate ngenze kuddamu kubonaabona nenzirayo empigi n'embeerayo kati bwe mbeerayo wayitawo ndowooza nga mwezi mulamba ne nkubira munywanyi wange DJ Mukasa yali akola wano ng'akola programu y'ekawungeezi Saturday request n'angamba ddamu omugezeeko tulabe kati nga nkubira engineer Mike bwe mukubira n'angamba oli wansumbuwa nakufunira omulimu tewajja biki kati nakola ng'omusajja omugezigezi nagigamba mukyala wange kati omanyi siba engugu ebintu byonna ebyali mu bbala n'embitunda byonna ndisobola kujja nabyo ebyali bisoboka ebyangu ne tubipakira mu kutiya tulinnya takisi zali saa 11 ez'okumakya ne ngamba ngenze kaliisi zokkola oba Salongo akkiriza oba takkiriza ze ngenze kkola ne tujja kyongisa omulungi nti bwe najja ne facing engineer Mike ne mwetondera nti oli namudisappointinga ndakkiriza addamu n'akubira Salongo natakiriza tumiitinga nenzija ne bampa interview gye bampa okukola nengatta endongo ne bampa show era kyongisa omulungi interview yali ya just ku mixing yali akugatta ndongo gatta nnyimba nengamba Salongo guno kuzannya n'akwagala ennyimba zengattidde emyaka n'emyaka nganga neera ng'omanyi omuntu ndowooza ngoliko Katonda amanyi byonna byenziza nnyumya baganda baffe abatulaba byonna bibeddewo lwa Katonda baera abantu bangi nnyo booli abayise mu mbeera gye nnyumizaako nga batugesa ne balemererwa kubanga nze kyemmanyi nti embeera gye tuyitamu eno kuba kugezesebwa osobola okuba nga Katonda nakyakuteekedde mu maaso era asooka akwetolooza bw'ati alabe onaatuuka ku kiriwo oneeyisa otya so nze ngambagayo Katonda yali wamu nange ali ne Katonda ne semuswaza kyovula nti natuuka wano ne bampayo interview ate eyali nti lubaira bannange bangi bajja ne batabawateze gye bampa ate nga tukola omulimu gwegumu nolaba olinga kye bamuwadde kimukaluubiriza era n'agamba nja kudda n'atadda nga kimukaluubiriza naye nze Katonda yannyamba n'ennyanguyibwa ne bampa ekintu kyensinga okutegeera kati interview gimaze otandika ddi okukola interview nagimala ssaawa zaali 12 ez'akawungeezi n'angamba enkya kubanga njukira lunaku lwakusatu n'angamba enkya ku lwokuna gogenda ovuga show y'okumakya gye bayita zuukuka era ntandika okukola n'omwana w'obuwala bamuyita Bettina Austin ne mwana mulenzi Alan Harrison be bali bakola show y'obudde obwo kali n'abampa mbavuge kali kubanga tukola ffenna esebo Alan Harrison wamusangawo namusangawo wano yali driver waayo yali driver program z'okuka nenga Alan nga aye n'ekigambo kye bulungi enteekateeka zikola bulungi nenga okugatta endongo ewali firimu ewali firimu gatta endongo kati ebbanga lyewamala ng'obavuga kyatambula kitya saabafunamu buzibu bonna era twakola bulungi nga tewali anyiigidde munne tewali avumye munne naye ng'omanyuza challenge gyetusinga na mirimu nti omanyi nti ebiseera ebisinga kino njala nkigamba abaana bava ku masomero ovudde ku ssomero osomye media ozze kukola ku radio osubira ebintu bino wammanga osubira ogamba nti nzize kukola omwezi nsubira emitwalo 3 oba okweyongerayo nsuubira ekyemisana nsuubira ekyeggulo nsubira okunsuza nsubira allowance tetuganya nzoba nga lyo media house ezibikola niyo ne media house zitabikola kyokka ate omwana asomye ng'avudde ku ssomero ajja akole naawe atavudde ku ssomero ng'ovudde mu mbeera yakuyiriba temusobola kunyigirizibwa kyekimu mutya nti gwavudde eri ng'otyo bwe nawe wootuuka n'ogamba nti olaba nfunawo ekyemisana kubanga ogambye nti fene radio ku mpigi twaliyo kyamisana naye ngenda okutuuka wano wa Salongo nga waliwo ekyemisana
Lwakitegera kano emba sinaamu kikumi kyange mayinja kutuula anti Teddy agenda kufumba tujja kulya awo njiye ekinagatta endongo ne ddiru we najjira nenfuna komishoni wange naye ate empigi wayiiyanga ekyokulya n'oyiya akalango n'oyiya ekyokulaba ng'obeera so nga buli kimu oyiya kiyiiye kati ze ndoozaamu simanyi oba oli awo naye ndoozaamu nti baganda bange ekyabalemesa mbeera eyo esebo. So olwo Alan ava ddi eno wewali omuvugira ate akola ekiro? No, Alan yasooka kuba ng'akola pulogulaamu ya Gutujja ne Aji Arafat. Gye yava ate nadda eno ku makya. Kati yawo yali akola show ku makya ng'agenze. Nadde ng'ati yasooka eno. Okay. So kati so far right now wetwogerera okola naani? Buno obudde nkola ne muganda wange. Nzize nkola n'abantu bangi sheno. Nakola ne Bettina Austin, Alan banga yasooka natulekawo. Nsiga ne Bettina Austin. Nenkolako n'omwana owala bamita Buju Buligita. Nenkolako ne mwana muwala gwe bayita ne mole wetwakolanga naye empigi nakolako naye wamala n'omusikayo n'omuleeta. Somaye Katonda yankola bwange nze bwentuuka owali ettooke siraba lwaki ate munaye gwe naleka eri wali balugu simugamba nti owaayo jangu olabe ku ttooke nze nkuyita nerikulema kulya buli otya okulya eryokya ng'oyagala liwoze fe abali eryokya nga tulikumalako namuyita najja n'akola naye talemerera olw'embeera oba endala nemba nanga wenze nkola nabo omuntu ate gwe nkoze naye nempulira nga nnyumirwa byenkola mwana mulenzi muuga emwesi nti nnyumiddwa nti twetegeera munjogere nangu yinza otasobola kunnyonnyola byonna bitukola nitwetegeera amanyi walina okwogerera nange manyi wenina okwogera amanyi walina okukolera kyo nange manyi so nkola sheyo nempulira emirembe emiyitirivu ennyo. So mugenda okulaba nga show oluggwa bweti nammwe muga nti tugikoze bulungi nnyo kubanga g'ovanga ku show gy'ovaamu noba ng'ofuluma mu mulyango ono ogenda olaba akamesagi nga kaze you have received nga tebakugamba nti oba dakiika zo ziweddeko oli nakuba akasimu naga baba mutuweereza bulungi naye akakyayo kababeeremu so nze ndowooza tolayinza kusima ng'okoze bubi alo fika osobola okunsima nga nkoze bubi so ndowooza nti mbabatu ndowooza nti abantu mbaweereza bulungi kubanga nze simu yange nsobola okubira ku dduuka awo mwe nakolayo akadduuka awo radio ya Salongo ngifuniddemu ebirungi bingi neva mu nekola dduuka k'ebyamasannyalaze awo n'ebintu ebirala naye obeera ku dduuka oluusi embeera yakalubi ninga yesimu endekanya ku receiving center akubira nabuuza munywanyi wafunye ekintu ninga akubira tomulabangako takulabangako omuwulya buulizi nakubuuza wafunye ekyemisana nti nedda oba nti ye nagamba nti banywa akasoda kako nateekako omutwalo nateekako 5 taddeko 2 kisinziira ku bwagazi bw'alina manyi omuntu asobola okubeera eyo nga wuli asobola ayagala okuwa naye nga talina nagamba badde efunyemu 2 kamweko 10 alagulamu airtime kubanga nze fiiki ndooza mpeza omwezi nga siguze airtime ate nga buli lunaku nkuba amasimu buli lunaku olukedde ku nsi tumugula kyatukola bannange olina okubuukinga abantu bakole show airtime akusumbuwa. Okay, so ye DJ Smile gwe tuli naye tuwayamu emboozi tumanye ebintu bitambula bitya munnamawulire nakikugambye kubanga akola ku radio naye ate mu nsonga ku sali erimu ate DJ mukubi wa ndongo eyo gye mukyakalira mu musangayo n'abakuba endongo ne musiima ebirungi obitubuulidde byofunye mu radio naye era bingi byoleseeyo bingi basobola bimalayo kusoomozebwa kikosinza okusanga mu radio up to now wetwogerera kusoomooza okusinga okuntulugunya mu radio muneeno kwe kuwongambe nti oba obutasoma nti saasoma agenda wala nti oba oli awo nti Katonda yampa omukisa nti ndabwa nnyo abantu bagala nnyo okumpisizaako emirimu gyabwe baddiiru zaabwe ddala mu media muno naye ebiseera ebisinga okunnemesa kwe kuba nti nina ebintu byesobola kwasaganya olwokuba nti saasoma nnyo okugenda wala naye ate ekyo kati nakisalidde amagezi nti we nakizudde ndi kyekimbonyabonya nenkuŋŋaanyayo ku busente era sibutandika n'omwezi gw'okusatu guno omwaka nzirayo okusoma ebyo bimbonyabonywa obudde buno. Ogenda mu adult education oba wonna we nalaba nti singa naafunawo kyenjagala esebo
otuse nokuddayo mu primary otuse okuddayo mu primary otule P7 otandike secondary sikinako obuzibu kasita banga naba nfunye kyenjagala kubanga ekigenda okunyumira nti ngenda kusoma bwenkola nti wano nkola show ya kumakya nsolo ginnyukamu nenvuga piki yange nengenda nensoma nenkoma ati nenkola emirimu emirala ekyomukisa kyenina nti sigenda kumenyeka nti nina omulimu ogusobola okumpeerera emirimu ebiri miramba ledi esobola okumpeerera nange nina emirimu ogwangu gwebbali gusobola okumpeerera so kwe kusomooza obwo byonna byonna ebinsomooza byonna byetololeza ku kyekyo kintu kimu esebo okola program z'okuka abantu abakuwuliriza ku makya kiki baba beetaaga omuwuliriza ali eyo abawuliriza radio ku makya kiki aba yeetaaga okuwuliriza ku makya ng'azuukuse nze ndowooza nti kalaba kenjogera ku byempa abantu nti omuntu yeetaaga nnyo oba oliawo okumuzzaamu essuubi omanyi fiiki nti yasuze nalyo fiiki tunnyuka ku mirimu nga byaganye landiroodi abanja bamasanyalaze babanja ow'amazzi abanja katuddeyo mu masomero school fees yeetaagisa kati omuntu lwabeera ewaka oba n'abeera ku mulimu gwe n'akwata ku ttama bw'ati ng'alowooza ebintu bingi nkoze ntya nzijeewa kino n'atafuna muntu amubudaabuda ndowooza mu Luganda kimuta counseling n'atafuna muntu amukansolinga oba amugayidinga kiyinza omumenya omutima obuli ogenda okulaba buli n'agamba nze kino nkivuddeko nkitadde naye kati bwagera kumakya n'atuninga akalediyo n'oyogera ebigambo ebimuzzaamu essuubi n'omugamba ebigambo nga 5 n'omukubira akayimba akamuzzaamu essuubi mwana wattu n'owaba tayinaamu asobola okuddamu amayi n'agamba kinajja kitegeera ti waliwo emboozi ezimu tuteeka ku lediyo ndala ku makya oli abadde mu mbeera y'emu n'eyo kati wawuliriza emboozi nga yatandise nga mbi neewunzika nga nnungi naye agamba ekiteeza nange sigwamu ssuubi leero obukedde sire ne bunaawongerera nja kuba nfunyemu kyekyo fiiki bunyomero ki bwe mulina mu programu yammwe mu programu yaffe tuyinamu essaala ekyo kyatteeka kawena gavumenti zimbye nkola byonna nkulemeza Mukama Katonda tuyinamu essaala tusooka ne twesabirako ku makyawo ne beezuukusa awo ne tusattawo endongo tumala okuba endongo ntukoma tubaako ku mawulire agatambudde yesterday ne bagamanya agakedde okugwawo egavaawo ne tuddamu mu ndongo tukomawo awo tusoma mention z'abantu nga business z'abantu era zo business mention ezo nzifuniddemu ddala ne munywanyi wange nga bwe tuzikola tuzifuniddemu ddala kubanga tuzikola bulungi nanyini business n'agamba nenti naye nawo oliawo ng'agamba yitawo wano akawungeezi wamu akasoda kati ekyo tukimala ntukoma tubawo ku mulamwa ku bitambula mu ggwanga ne babiteesaako tumanya ku ndowooza zaabwe eddawo tubasakata endongo manyi radio bayita Masike FM radio sakata tusakata mizikiti so ebintu byetukola ebyo wali tuwerezuwera ssaawa nne tukubuuza nti ovuba lozokuse wakafunako mmeka tonakolawo wadde ng'olabye kati niwobanga weebase mu buliri n'olya nga munaakubye essimu nti nze salukagadde erika ekiwummulo nkozeewo 2 ogamba nze nkyebase gundi azikuzezakuzawo 2 kanve mbuliri nze luka emisinde nange ngende enkole so bwe tukikola programs zino ku makya bwe nziwulira kyatteekwa nti mulina okubaamu bino wammanga omulamwa ebifulumidde mu mpapula z'amawulire bino byateekwa okuba mu programu y'okumakya nze ndowooza era kyandibadde kyatteeka kubanga fiiki nti abantu betuweereza oba kino n'abaami kwesiza lulimi lwebye nesimanyi nze ndowooza nti balowooza tubasinga okutegeera abantu betuweereza era akeera mutana ateeka kalidwa kampula ebyatambudde mu ggwanga kati omukuba obukubi endongo yo kaba n'omunyumiza emboozi okumusesa obusesa tekikola makulu yaba yeetaaga okumanya biki ebyatambudde mu ggwanga omuntu oyo goba oweereza kyatteeka okukwata amasimu n'okusoma message z'abawuliriza mu programu eyo era kirina kubeera kyatteeka kubanga era omuntu oyo akuwuliriza okumuzzaamu essuubi n'okwongera okupakasa ssente agula amanda ateke mu kalediyo akuwulirize ng'aweereza message n'agamba nze Tom emulema ntumirako gundi n'egundi bw'ogisoma message ye kijja mukuumira ku lediyo eyo ate nga abawuliza betuweereza ebabeera ku lediyo nga bangi n'abaana batuwa business bongera okuwera abamugomu nti business yange gyentadde ku lediyo abantu bagenda giwulira era ngifunemu music kika ki gw'olina okubira omuwuliriza ku makya
kadongo kamu, raga, dancehall, hip hop. Music gwena okubira omuntu ku makya tumukuba tumutabula kubanga nti tuyina abawuliriza abakola emirimu egy'enjawulo. Waliwo omuvuzi wa boda, waliwo omulimi, waliwo akola mu katale k'ennyaanya, waliwo n'ali awo nga talina kyakola, waliwo akeera ku puulu. Kati osooka n'omanya nti enkuba akayimba kasebate enkumbi terimba. Mujjajja wange Kirovensi ali mu nnimiro emulema ajja kuddamu essubi agambe enkumbi terimba. Waabadde alima gono nawali annyuke ayongerayo olubimbi. Kati waliwo n'omuvubuka wa boda ali ku stage awo ye nga atadde radio ye mayemba wayaya kulya ndongo akyamuke kimukumire musana waali awo ng'asinga tomukubira ndongo enyuma ajja kujjako agende eri mu kikoma parking epiki yeebake naye tomukubira akayimba akanyuma tajja kugenda ku parkinga kijja mukumira ku stage awo. Bano abakyala abatunda emmere mu katale bw'anaawulira akayimba nti kati abakyala twekolera twava ewaka biki kijja mukumira ne ku mudaala gwe gwaliko oba kitegeera agende maaso n'okkola era ajja kwekumira ku radio eyo gy'abawuliriza obudde bwe kubya akayimba ako newo n'abeera ku radio n'otamanya abantu bakuwuliriza gwe n'okola bikunyumira bwe oba osiŋŋaana ng'oli amaze mu media ebbanga ddene naye nga tapiikinga akola bimunyumira ye nga ye. Tetuganye nti naffe olina okukola ebikunyumira kubanga nze ndowooza nti okunyumisiza omuntu gwolina okusooka okunyumirwa kubanga tosobola kujjula mmere etakuwoomedde nolowooza nti fiika enaamuwoomera. So nti tulina okuba tukibalansinga nawe n'onyumirwa n'omuwuliza nanyo. Ebika bya music byonna mumbizanya ffe bina tubizannya kusinziira ku batuwuliriza. Speaking about music, gw'okuba music eno ku radio ate n'okuba ne music mu bidongo eyo gye mubeera kyawukana kitya? Waliwo omuntu asobola okuzannya music ku radio nga tasobola kumuzannya mu kikaali wali? Kyangu nnyo ekyo. Kati nga bwe nkugambye nti music ono okuba kyekigambye nti waliwo abakuba ebibanyumira kati ng'obikuba ku radio tebalajja kugamba nti vaayo tubitukubira eyo naye tubeera mu kikaali wali ne bagamba DJ Simailo tumwanyize ne bakubira enduulu era nga bakusubiramu ekintu ekirungi. Kati bw'ojja n'okuba ate amajaani automatically balina kugobayo kitegeera ocupa nga bukulya agagamba aganene agakulaga bwaguuga naye kati ndi ffe twamanya ffe abakubi b'endongo mu bikaali tukubira abavubuka emyaka 18 25 3 kale abagenzi nnyo 3 baagala nnyo endongo y'okuyiriba gatta guluba kusimba bugere kati tuvulaba nti ate ebinnyanja ebyafuuse ebyetunze ennaku zino omukuba ekinnyanya n'asimba akagere n'agenda ng'akutendeza nti ate omusajja bandi ndowooza eyo tavuga bandi wali avuga batuuka mu ssaawa 8 eyo 9 nga waliwo yagulidde mukyala we bbiya ayagala kubaako kiyeekolerawo katojja mukubira kate owetawo buli obo abannantume ndiraba ntya nga nkuzaddemu omwana kabisi kandagala kane beekwata omunyiga awo n'ogenda okulaba nga ate bo ng'obakoledde omulamwa era mu kaseera ako ogenda okulaba ng'otuuse mu kaseera ako essente nga zijja nnyingi ku mmeeza. Wabayo abasajja abakulu eyo nga yaguze ebbiya be bamunywedde dda alaba okuba buteeteeyi biki akulukuyanga amabeno tugamba namwe mutukubire ku nnyimba z'omukwano kati n'omanya nga kati ono yataddemu dda bbiya wayagala kwawula ayagala kumuzzaako era kiri ekitundu n'oyingizaawo awo era ogenda okulaba omwana gwe okubya akayimba ekitwalo nga kisoma ku mmeeza kati ate kigwa ku bannaffe bano abanywamu ogenda okulaba ng'emmeeza ng'eddugadde. Ku music awo wennyini ng'omuwuliriza wa radio ne mukwano gwange andabe yali ku Fik Media omuntu aludde ng'awuliriza radio ayina ekintu kino akizudde nti waliwo ennyimba ezimu ezitajja kuvuga ku mpewo kyokka nga z'amaanyi nnyo eri gye mukubira mu ndongo gye mukubira ebidongo byammwe ebyo ekyo kiva ku ki? Fiki nze we mba nkuba music ku radio nsooka nendowooza ku jjajja wange wako mukadde bitwese Nagamalia nendowooza ku bato bange baali nabo batuning de bali mu nnimiro bali mu kulima basibye akaleediyo ku kitooke kati waliwo ennyimba nsooka neneebalabalamu nti oluyimba lwengenda okukuba wemba ne jjajja wange nsobola odduwuliriza nga waali gwendaba nga sobola osobola n'okutuwa ebyokulabirako
wendaba nga sobola duuliza nti abayimbi bayinza okunyiiga abayimbi bayinza okunyiiga kati waliwo ennyimba kati oluyimba lwa munaffe gulavita Omutujju etalimu ggumba ayina lulala lwe yatadde jjenje mukituli so bw'owuliriza ennyimba ezo simbi era tuzikuba mu disco ne babuukabuuka ne ku radio waliwo show ezimu ze tuzikubamu kati nga nze nkola pulogulaamu ya Sakata Night Groove olwokutaano ne Saturday Night Fever olwomukaaga ey'olwokutaano tandika ssaawa 5 ez'ekiro paka 11 ey'olwomukaaga etandika ssaawa 6 ez'ekiro paka 11 kati ezo ennyimba nzikuba sizinaako buzibu era nenzoogerera nenzisudiya era lwaki ozikubira eyo nti obudde obwo abaana babeera beebase abakulu bali mu kitanda kyabwe batadde akaleediyo kabwe ku kitanda sitebakinaako buzibu omwana nawe abaana n'akalaadiyo ke mu kitanda omanyi abaana abo bagezi akwata akaleediyo neyibikanako mu buliri awulirize kale nawe abaana owuliriza eyo naye waliwo ekyoyinza okukola nga olaba mukadde wagenda kukwatibwako ensonyi atandika obbagobawo olimba lutandisa okuyima agamba waaye fiiki mugende mwanike mumwanyi naye ngaekigendererwa tekibadde kyakwanika mumwanyi abagobawo lwakayimba so nze ndoza bapulisenta bannanga abali eyo ennyimba ezo tuzeewale tukuume omulimu gwaffe nga gwa kitiibwa kibi nnyo okubanga mukaddewo oba omukadde ali yataddeko awuliza pulogulaamu z'okoka n'awulira sente nina njagala mukazi gwe nzina naye si lulimba lulungi pa mu disco tulukubira nalukola yali hiiti y'amaanyi naye nga tosobola dde okuba ku radio okitegeera olw'embeera eyo gye mbalaze omanyi nze we mba mpeereza neetwala nti nate nange ndimuwuliriza nemanyi ekigambo kye ngenda okwogera kumpewo tekyesittaza singa nze nkiwuliriza tekyandi nesitasiza oluyimba lwe ngenda okukuba nsobola oduwuliriza nga ndi ne muwala wange eka okitegeera oluyimba lwa sente nina lumu naliko ewange awo nina ekiwala kyange tudde ku TV tuna twali tulabaawo nga nina ennyimba zenzannya kyo ne kingamba dadi tiwange kubira sente nina njagala mukazi gwenzina naye nensoka nefuula atawulidde naye kuba music we nali nkuba wendaba TV agenda okulaba weebuzaabo nekingamba dadi njagala sente nina kati nempulira nga ekifaini nga alwagala tamanyi makulu ga omuwala wange kwegamba kali myaka 3 nengamba kalwagala yehiti eriko buli mwana lwayimba nga ate nempula nenyamira mu mutima gwange nze nganze kane ekimanya nti waliwo n'abalala abali eyo abasobola okwenyamira nga nzanye ku radio era yehiti yatuka kuggwako nga sigikubyeko ku radio naye kati tubira mu disc eyo njikubya ddala bulungi nnyo gisema waliwo nno n'ennyimba ezimu ze muganye okuba ku radio ndowooza olw'ebyobufuzi ebiriwo nti koona okuba akayimba gundi ak'omuyimbi gundi eyo radio bagiggadde ezo ennyimba nnyingi weeziri tezikubibwa era nga bw'oyogedde munnaye sikatengaako kubanga luno oluyimba kati luba terukola ki luba terulimu makulu gagamba nti oba maama wange anaagamba atya senga wange anaagamba atya lubaamu message ey'enjawulo ne radio ne zigaana oddukuba nti tetujja ddukuba fiiki nga sendaba kuddamu kibuuzo nasooka nkubuuzeyo nange oli musajja muganda of course yegwana nze walukagga yegwe walukagga fiiki obanga gwe walukagga omuganda agamba akusinga akubya gwokutte so oba oliawo ensonga lwaki tukuzanya nnyimba ezo nti singa okeera ku makya kitaawo akuzaala atudde mu ntebe yaawo gwe nodda wali kakeeka wootudde mutandika okubaako byomwogerako ebitali birungi olowooza ki ekiddako olwogera watatuma ggwe embooko atuma mutoowo walukagga genda mu kisenge oleete embooko yange kati oba oliawo muganda wange byetewalanga ebyo esebo so tulina DJ Smile tuwayaamu tumanye ebintu bitambula bitya media giruddemu ate era mukobi wa ndongo ebikaali ebyo gye mukubira endongo gwe bakwagadde endongo gye bakuba gye mukuba abantu bajagadde nyumiza ku mbeera ebeerayo eyo nga mugenzeeyo wawawaweeyo ebyaddala fiiki ekikaali tukikuba ne kirabu tizikuba naye obuzibu obuli mu kikale muganda wange gwandaba tukolera mu kufa fiiki ge mazima matuufu
Mba na security awo around. Security tubeera nazo. Naye ngenda soka nkuweeyo example lwakigambe tukulira mu kufa. Enti naddala ffe abakuba endongo abantu ne bajagala nnyo ne batwagala nnyo. Mu bantu abatwagala mubeeramu obuwala obutwagala. Obwegwanyiza. Oyogedde oluganda olutuufu obutwegwanyiza. Kati akawolo kakwegwanyiza. Waliwo masembo wakabibba wako w'oku kyalo. Yakasasulidde ettaanu ze. Natuuka mu kuyingira. Akagulidde ne bbiya. Masembo oyo takomye okukayingiza nakagulira bbiya. Ebyokulya byonna abikozeeko. Ate ng'obuli awo kamaze wiiki nga namba ku kyalo eyo oba bweyanga ddene kamulidde. Kale katuuka munda ne kakwegwanyiza. Kajja keefula kakusaba oluyimba. Kalembeddewo bekasaba bekagenda bekakomawo. Kati masembe eri gyali bbaako ku kyalo anyiiga. Okenda okulaba nga akulumbye ku DJ's box. Yawo tabaona ba bodyguard nga kwata amataayi. Nze naku ezo nali emutukula mu Jukozi pub. Kati mba nkuba endongo nkuba byange. Omuwala yajja mutizze dino limi lwayogera sirutegeera. Ansabe olugera Luswayiri. Swahili nze simanyi Luswahili. Mu Swahili nzo bamanyimu ekigambo biringa bibiri ebibuuza mambo vipi. Byemanyimu byokka. Kali nga byogera simbali zaako. Hade anekyo nkitegedde. Kati omuwala nalemerawo ku DJ's box. Nze ne nkuba ndongo yange. Kati yayogera nga byali ayogera. Olwokuba nali sibitegeera nga nseka buseso obutamumala mu maanyi. Kumbe bbawo ali eri kimuluma. Kiyakola nga agula ecupa y'omwenge. Agisunda bwati ng'agikasuka aginkube. Kati ekyanyamba ng'omanyi nti nze Katonda abeera nange obudde bwonna. Simanyi kyandeetera kutamamu bwe nti mu mmeeza nga oba nali ntereeza ki nawulira kibwatuwa ku dirisa nga wano waliwo DJ's box. Era onannyukirawo endongo engenda mu mmotoka neerokingiramu ne neebaka. So nti ebikaali ebyo ate era bitunyumira nnyo kyosinkana emikwano mingi abantu nga bangi ne bakulaga essanyu. Abettima nabo babaamu. Bangi abettima bangi nkugambye nti era osobola okuba nga okuba endongo ng'eyo oli nga takwagala n'ateekawo embi n'ateekawo effujjo okumaliza beekubye mu kwekuba mu kavuvuŋŋano obeera ng'oyimiridde ng'awo oli gy'aviira kuba eŋŋumi kato tulina nekyokoze tulina kuba eŋŋumi n'agamba kale era kino kyo nkimaze. Obuwala obwo obuba bubeegwanyiza oyina bwe wali ofunyemu nga okuviira ddala gye mwakuba endongo egindi kakulemerako na buli kati kubanga eyo scenario gy'oleese eyinza okuba nga yaliwo nti masembe yasetinga akawala kajje kakwesabye oluyimba and so on then ya ayitirawo akoleki akutuuseeko obulabe bwayagadde naye kakati twogere biyinza okuba ebyalaali ng'oli bambi kawala katukaze kali kokka buli keeyingiza keegulidde omwenge kibaddewo ekyo ne kakulemera kaputu naawo ebya serious fiiki nze simufunangako naye ate omukazi namba zo zigaba enamba zo sigenda gamba nti nzigaba tuzigaba bani abakubi b'endongo obanga ate kajja ne keekaza ne kagamba nti omanyi Simairo mpa ku nnamba yo omuwala janaga kati kankuyimizeyo emboozi tulina endongo gye twakubeeka abawanga wano nali ne muganda wange Masembo wa Kabi akola Saturday request ku Masike FM tugenda okuba endongo akawala kajja kamba haga kangamba Simairo bujjo kulya busikumanyi bujjo manyi oli sajja kikulu kiwanvu so kompe namba kadi nga kawe namba nikabeera nayo kali kajja kagwa ate mu kifumba kya Masembe te Masembe n'alemeramu tembulya kinnumye mu kkungo ng'omusajja engamba atenza asoso siremeddemu akiyalemeramu nintu bitwala easy kubanga binibira tutambuliramu kati omuwala ndoza teche kifuba kya Masembe kyamunyumira nnyo enamba agimuwadde kati Masembe akwata n'ebisumuluzo abiwa omuwala kakyali kya 6 packs Masembe iyo ngekyo kya 1 pack ezo yali 0 pack kati Masembe akwata ebisumuluzo bye abiwa akawala ebyewaka wabiwa akawala ndoza akawala nga kazende boyfriend wako mulenzi akalaba ndoza omulenzi akakwata katwala waka nga Masembe akawa ebisumuluzo ndoza omulenzi n'akwatibwa ebbuba n'akatwala ewaka katuyikula endongo yaffe enyuma bulungi ne munywanyi tunnyuka tugesera mugamba tumaze tugende ewaka bangamba kati omanyi kanzije bwe yeetooloola tambulira kyanoonya kumba anoonya kawala bakoze appointment bagenda nabo oluddawa
ewaka wadde ebisumuluzo bibaka era okawa ebisumuluzo bwe bukakafu bwali buliwo tugenda ffenna kyokka akamanyira akajjudde masembe nga nze nina okubavuga inze gwe basoose okuwahaaga nkwate emmotoka yange ntekemu masembe noone yalemedde mu kifuba ky'amasembe mbavuge paka ludda ow'amasembe akawala tekawabula n'ebisumuluzo by'amasembe tunoonya akawala 8 9 9 10 pagenda kama amasembe tunasula wano tugende osule wa era twajja kufulu twamenya nenye y'amasembe akawala nga kagenze dda myayo yagenze nako akawala kabula n'ebisumuluzo nakakati so nga tuvuddeyo nze fiiki lwaki yakawaako kopi kyaka yakeesiga nnyo na kopi emu naye era nga gye yatambudde nayo byali bingi byonna n'ebyedduuka ali byonna nga biri okwo ayo nga tuvudde fiiki nze kiwambuuza ndi sifunangamu mukazi mu ndongo nze omukazi gwe nazaalamu omwana mama jenini omukyala birungi janaati twasinkana mu ndongo era kookyeyo bayitayo kasankala bemulaba nitwagalana batwayagalana okumala ebbanga lya myaka 2 ninga tuliziganya ku mwaka ki yali 2015 awo naye nga emyaka egyo ebiri twagimala tuli ku ssimu nga twogereza natuka okuwasa ne mugamba naye tulabule tukole enteekateeka kampuli yanjagadde najja ne tubeera ffenna era twamaze ffenna mu bufunze emyaka nzanga 6 jaweza 6 nga tuli ffenna muludde nno anniversary yaddi andi mbadde nkyajja kati mu myaka 6 awo manyi waliwo essala emutuuka oba olyanga oba kumwe waliwo atakyasobola munne kale nafuna emirimu emirala awo gyayinza okukwasaganya n'emirimu obulawo tegisobola tugatta kati mutasobola tugatta kati era ngenda kuzzeyo kati nti mu 2017 ennaku z'omwezi 3 mu mwezi gwa Desemba nali ebulwanyi ng'oyise yaawo era nga ndi mukuba ndongo nje nasinkana omukyala buno obudde gwende naye era gwengenda okuwanga sina byakusuubira apa gwengenda okuwangala naye paka lwenza endiva mulambo ensi eno omukyala birungi Aisha yali muyimbi bali bana bayimba live band ngo weba tabakadongo kamu nenga yali munga dancer nga muyimbi atenga dancer kati mwatu piyakola ne binyumira era ne mufuwa akasente DJ nokweva mu akasente nakakufuwa ebiseera ebyo nga ino kubanga akwagadde ne mufuwa akasente benakamufuwa ne musabe namba esimu yete yampa iye nenze namuwe yange etubeerawo wetwekubira nagenda ebweru yamaze emyaka 4 before nga tanagenda twasuka tusinkanamu ebulenga awo bange abeera bulenga awo bamuzalire wakulidde nenge waabwe jasiguka mityani eyo Sekanyonyi kati nagenda ebweru emyaka 4 nga tukolera kutuliziganya ku WhatsApp ku social media kwegamwe mbanjira bwentyo ne kati uvanyuma lwa byonna natwatuka mu mutima ne mpulanga nsazeeyo ye muntu gwempula gwenjagala okubeera naye yani mchala wange mama Jenini ninabiranga akimanyi nti ekituufu omwami leka yasalawo omutuufu walina okubeera naye era ndozere kangamenti ndongo nagifunamu omukyala buno obudde gwendi naye mama Jenini mwayawukana of course twakita lwaki bado ate sinza kugamba nti lwaki nti oba kiri awo era bukezi ku machano ganti mama Jenini ontami katukite kale ndoze yalaba ate kale yekituufu simanyi era abantu bangi bakiyimbuza ne simanyi kubanga tetwayomba nti tuyombe ngaba webakola era twasigala tukanya mu mbeera endala nti tuwe tukubira amasimu tunyumya ne mukiryako nankyalira naye nga ebyabagalana ngamba nti girlfriend boyfriend bafumbo tebikyaliwo twasigaza tubanga tulina omwana ate yabeera naye so nga tetuza kweteekako mbeera kiri awo mwinoomu okay so mukyawuliziganya bulungi nnyo era ndoza nenzijidde ku mpewo waneeno gembadde nva okwogera naye nga ina ensonga zaŋŋamba so kati ono yakomyewo Aisha yakomyewo era tuli bumu tewali ensonga yonna ekintu mukikwasaganya emundu eseka watali tabu yonna awayali kifiiki ne kinazudde mu bulamu bw'ensi buno binyuma nnyo ng'oyagala omuntu akwagala binyuma nnyo
bagamba mbaoli alina okuba nga asinga okwagala aliwo omukyala era ndowooza era yasinga kubanga asinga abadde si yasinga naye lwakuba nze mmanyi nze nsinga tukayite tutya kalavumita era mujja kulaba nga akange kagudde mu 10 bwe papa nekadde nemabega nekewolayo nga 5.